Abantu abangi abagikakkalabiza mu kibuga Kampala ennaku enkulu bwe zituuka beeyuna ebyalo okujaguliza awamu n'ab'enganda zaabwe. Era nga buli mukozi wa nsimbi waaba bakola buli kimu okudda amangu ate beeyongereyo n'emirimu gye baaleka e Kampala. Obutabaako nga bulijjo, leero ekibuga kikalu ekiraga nti abantu bakyalemedde mu byalo. Ng'ebyokukola bibiri nti buli omu ayambagana ne munne, babagoba b'ebidduka omulimu gwabwe gubaddibiridde ng'abasaabaze bamuswaba era nga n'abamu bwakakeerera tebannakolayo nnusu yonna. Kati ng'era bw'omanya abamu nti baba bakyali mu ggandalo lya wiikendi, kati okuddamu abantu okuba nga badda ku mirimu nga wiiki ejja. Ende kati ate oba tojja kupakinga motoka ya mukama awo nti olw'okuba abantu babuze oba olina okujja n'okola akatono kiva kukwatagana naye n'omugaa muzeeyi era abantu batono n'abeerako kakukendeerezaako. Abantu bagenze mu byalo tebali mu kibuga era bizinesi yasanyalalidde ddala akaseera kano kuba mu Kampala temuli bantu n'abalimu baavu bazibu. Ebbula ly'abantu mu kibuga abagoba b'ebidduka bagamba nti kyekussa ku bwavu kakunguliro ng'abantu tebalina nsimbi yadde ng'ebisale by'entambula tebyongezeddwa. N'okulaga nti basanyuka kizibu nnyo okulaga nti bakola ki basanyuka era obalaba naye Kulisimasi ziri abantu basanyuka nga simanyi lwaki naye zino abantu olabira ddala naffe akasente tetukayodde nga bwe twakayolanga ku Kulisimasi ezaggwa kyekikulaga nti embeera y'abantu mu nsawo nzibu nnyo. Abantu bakaaba baavu baagala ebintu bya layisi abajja wano nga bagenda ku paaka mpya 2,000 bwe biti. Olunaku nga luno olwa Monday kaba kayisanya mu kibuga kubanga abantu baba bangi nga tolina nawe oyisa kigere, naye olunaku olwaleero abantu bamuswaba nga ne bizinesi zisinga nzigale. Samla Hanifa, KTV, Amalindirire.